obuyigirize si ensonga. Omulimu gw'okola oba eggwanga gy'osibuka si kikulu. Mutwe gwe gukweyimirira. Oyingiranga bw'oli mu mbuga ya Sseddugge n'ogifuluma ng'oli mu bedde. Anti omuwanguzi kisumuluzo kya kapyata ya ppiki. Okwewandiisa mu mpaka za Sseddugge 2023 kutandika nga 4 omwezi ogw'omwenda Septemba okutuusa nga 27 omwezi ogw'ekkumi Oktoba w'ofiisi za Lugonvu's Show ku Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Oba kuba ku ssimu 0709 668 566 okumanya ebisingawo. Jjukira nti okwewandiisa kwa bwereere. Sseddugge 2023 Nyola. Bulamu bwa bulijjo jangu wewandiise ebintu bitambule bulungi mu Sseddugge 2023 Nyola. Abawanguzi basatu, ebirabo bya njawulo, abavujirizi baffe b'amaanyi ku mulundi guno. N'olwekyo bijja kutambula bulungi nnyo nnyini ddala. Olunaku olwaliro bye tugenda okwogerako egenda kuba ndaba yange ya bintu. Okusinziira ne ku byenzize ndaba biyinza okuba nga bwembiraba si bw'obiraba tegubeera musango. Kubanga emitwe gya njawulo, ennaku ze baatuzaalirako za njawulo, amasomero ge twasomeramu ga njawulo, oluusi nga n'amawanga ga njawulo n'ebika bya njawulo. N'olwekyo tuyinza okwawukanya mu ndaba y'ebintu. Naye abantu bangi oba abaana bangi oba abooluganda bangi abagamba nti kaakati ndi ku kyeyo njagala nkoleyo obukadde bwange 10 nkomewo Uganda nkole bizinesi. Wabula ng'ekibuuzo ekiriwo nti bizinesi ki gye nsobola okukola e Uganda ng'avudde ku kyeyo? Wangi, bizinesi ki gye nsobola okukola e Uganda nga nvudde ku kyeyo? Nga tetunnafa ku ssente mmeka z'olina, nga tetunnalowooza kuwa w'ogenda kukolera, nga tetunnalowooza bulamu ki bw'ogenda kutambuliramu, wabula ekibuuzo kikomawo nti singa Mukama aba akuyambye n'ogenda ku kyeyo n'ofunayo ka kapito n'okomawo ng'olina obukadde bwo 10, obukadde bwo 15, obukadde bwa 20, ng'obuuza nti bizinesi ki gye nsobola okukola neeba ng'esobola okumpa akasente. Ekisookera ddala ekibuuzo ekyo kifu. Tewali muntu alina buyinza wadde magezi wadde busobozi kubuulira bizinesi gy'olina kukola, olw'ensonga nti bizinesi nnyingi ze tulaba ezifunidde abalala ate mbalala zifudde. Omuntu buli lwalikeera ku makya n'akubalira bubalizi bizinesi ng'agikubalidde bubalizi kitegeeza nti gw'ogiyingiddemu ng'otunuulidde ekintu eki nti ŋŋenda kufuna, nga tolowoozezzaako nti waliwo akaseera ak'ebintu okugaana, naye olw'okuba nti ekintu wakiyingiramu okyagala n'osigala ng'olemezzaamu. Omuntu gwe babalidde obubalizi nti bw'onaatandika okukola kino bigenda kutambulira bulungi, buli lwafunamu okwekanga agamba baamutomeza. Wangi, kati kitegeeza nti ekibuuzo kya bizinesi ki gye nsobola okukola ekyo gw'alina okukyebuuza. Tolina kubuuza bizinesi gy'osobola kukola, buuza bizinesi ki gy'oyagala okukola. Kubanga abasinga bwe tuba nga tunoonya bizinesi ezo ze tulowooza nti bwe naagitandika olunaku esobola okumpa emitwalo 3, esobola okumpa emitwalo 4, esobola okumpa emitwalo 5. Ne twerabira nti waliwo akaseera ng'eyo bizinesi yennyini ekoledde abalala, oyo agyenyumirizaamu nti yamukolera waliwo wiiki gye yamalako ng'afiirwa bufiirwa. Kati gwe tewabirowooza, walowooza nti k'otandika ogenda kutandika kuyoola buyoozi. Gwe kennyini gw'olina okutuula n'ogamba nti nga Ssentongo Frederick Lugonvu obwagazi bwange buli mu kukola bizinesi ki? Olina kubuuza nti obwagazi bwo buli mu kukola bizinesi ki? So si kubuuza Lugonvu akubulire bizinesi gy'osobola okukola. Mbadde gamba nyinawo ssente zange bwe ziti nandyagadde okubaako ne ka bizinesi kenkola, naye gw'olowooza okusinziira ku ekonomi y'e Uganda bizinesi ki gye nsobola okukolayo? Amazima amatuufu bwe tuba ng'okunoonya bizinesi gy'osobola okukola ogikola weesigama ku ekonomi ya Uganda mu kaseera kano keerimu, ansi entuufu eri tolina bizinesi gy'osobola kukola. Naye bwe tuba nga twesigama ku bwagazi bwo bizinesi ng'olina gy'oyagala okukola era ng'ogamba nti nimala nfuna kapito nsobola kukola bizinesi bweti, kitegeeza nti ebyekonomi oyinza obutabitunuulira. Olw'okuba ekintu okiyingidde okyagala ne bw'onaafunamu okusomozebwa
ojja kulemezaamu. Ate nakyo ne kitukomyawo, tewali muntu alina kuwa magezi ku bizinesi yo. Gw'oyina n'okwenoonyeza ebigikwatako. Si kwekeera ku makya n'oggye wa Lugonvu nti njagala kutandika bizinesi ya kuteekawo ka pampu k'amafuta, njagala kumpa ku magezi. Lugonvu alina pampu y'amafuta? Wanje njagala kutandikawo ddwaliro, mwami Lugonvu olowooza nanditandise nantya? Lugonvu atalina ddwaliro akugwa amagezi g'eddwaliro? Njagala kuteekawo rentals, naye njagala ompe ku magezi. Rentals ze nazimbako za nkya ya rentals, kati nkuwa magezi kinga nze sizaagala. Waliwo ebintu ebimu nze muntu abagamba, mu bulamu bw'ensi eno Katonda yatutonda nga buli muntu alina amagezi agamumala. Ebisigadde tusobola okukoppa n'okulabira ku balala, naye tetulina kwesigama ku balala bye batugambye. Bw'oneesigama ennyo ku balala bye bakugambye, tayimu egenda kutuuka otomere obeekwase. Ogambe gundi yantomeza, takutomeza. Ye bwe yakikola kyakola. Naye okubanga ye bwe yakikola kyamukolera, kitegeeza naye bw'onaakikola kijja kukukolera. Nga bw'okimanyi obulungi nti waliwo abaalinya ne bagenda ku kyeyo, ne bagula ettaka, ne bagula ebizimbe, ne bazimba ebizimbe nga bali successful. Tekitegeeza nti buli agenda ku kyeyo agenda kuba successful. Gwanga kiri nsobola okugendamu nga myaka 2 nsobola okufuna ssente ezingulira ettaka n'enzimba. Ebyo olimba ne baba nakugamba ogenda mu America ojja kutuukayo era ng'oli wakusiraana osiraane. Abantu bangi kati babuukira Canada, ne Canada eriyo abakola ki? Ababonaabona. Buli kintu tukikole nga tukikoledde mu kwagala kwaffe, so si lwakuba baakitubalidde. Tukome okuba nti buli kaseera tulina kwebuuza, kati bwe nkola kino naafuna, mbadde njagala kutandika kino, naye olowooza kinankolera, mbadde njagala ntandika eddaala y'amata. Mwami Lugonvu olaba otya? Kati ndabe ntya nga sikolanga ku ddaala y'amata? Okwo si kwe kwegeziwalizaako. Ejja kola, kati bw'oba ogitandika giteeka ekatwawo. Ejja kola kubanga waliwo abannyuka, ebyo si biinaamu bukugu. Bwe naabigamba ne bigaana ojja kunneekwasa. Era nze gamba kimweyagala ddala era amata nti owulira ogyagala nti tandika okuginoonyereza ebigikwatako. Buuza gy'onaagasuubula, ani anaagakusuubuza? Buuza agali obulungi. Noonya ewali dduuka w'onaateeka. Gwe buvunaanyizibwa bwo. Lwakuba nti abantu abamu tebakikola. Bw'omugamba nti mbadde njagala kutandika hardware, nti hardware kati nnungi okugitandika. Naye nze ndabya hardware nnyingi ezitandikibwawo bannannyinizo ne bazitunda. Kati buli muntu asagambiza na rentals, naye nze ndabye buli lunaku waliwo emizigo egibeera gitundibwa. Olinga gamba n'okugamba nti givaamu ssente bwe ziti. Emizigo gino gy'olaba giriko emizigo 6, omwezi okuŋŋanya obukadde 3, bagitunda obukadde 8 n'omubuuza bwe giba nga gifuna lwaki nannyini gyagitunda. Eno apartment eriko ennyumba 12, omwezi okuŋŋanya obukadde 20, nannyini yagitunda akawumbi 1 n'obukadde 7. Bw'ebanga ekola lwaki agitunda? Bw'ebanga ekola lwaki agitunda? Omuntu eyatandika bizinesi n'emukolera, bw'anaagikubuulira ojja kuwulira ng'ekola. Naye nga tonnasanga oyo eyagitandika n'egaana. Kyokka bw'onaasanga eyagitandika n'egaana, bw'onaawulira ng'agikuvumira ojja kugamba ebizinesi ekyasinze obuki? Obufu. N'olwekyo buli muntu akubuulira kyakubuulira okusinziira ku experience ye. Kati nze sijja kubuulira bizinesi nti eneekola. Tewali bizinesi nga yo 100% k'ogitandika obulamu buteredde ogenda tandika mu makungula nedda. Buli bizinesi osobola ogitandika n'ogyevuma ekyagikutandisa. Buli bizinesi abalala gye bafunyemu, waliwo abantu bangi nga yeevuma olunaku lwe yakeera ku makya n'alinnya Canada. Waliwo abantu nga yeevuma olunaku lwe yakeera ku makya n'aleka obulimu obwe wano n'atunda n'akayumba ke afune air ticket agende Canada. Okuva lwe yagenda byagana okutereera. N'akayumba ke yali ayina ewaka yaleka akatunze talina bwadda. Waliwo abantu nga yeevuma olunaku lwe yaleka akalimo ke, yaleka akaduuka ke n'agenda e Dubai, nga yeevuma olunaku lwe yalinnya ku kyeyo e Dubai.
oyo bwona amusanga nga yeevuma ekyeyo ajja kulowooza nti buli yali Dubai ali mu kubonaabona, ajja kulowooza nti buli yali Qatar ali mu kubonaabona, ajja kulowooza nti buli yali Canada ali mu kukola ki, mu kubonaabona. Kyokka bwona alaba ali Dubai, ali Qatar, ali Oman, ali Saudi Arabia, ali USA, ali Bufaransa, ali Germany, ng'akomyewo n'atandika okulamuza ettaka n'azimba, ajja kulowooza nti buli agenda mu mawanga ago akomawo akola ki, azimba. Ekifunidde oli kisobola okukusala, ekikusaze kisobola okufunira oli. Kitegeeza ki? Buli kintu ky'oyingira no matter business ki, buli business giyingire ng'oyina emitima ebiri. Omuntu atalowooza kufiirwa tolikola business. Gwalowooza nti bw'otandika business gayina kuba magoba buli kaseera, n'entulawo abantu ne bajja ne bagula, n'entulawo abantu ne bandeetera ssente n'enkuŋŋaanya n'embala, n'engenda mu tawuni n'ensuubula, n'embalako ez'omusolo n'engubawa, n'embalako eza rent n'ezibawa, n'ensigala. Kati bwe nkola emyaka gyange ng'ena nga nfunyeyo amagoba gange n'enteekawo wali akalala. Bw'obanga ebirowoozo byo biri mu kufuna kwokka, weesonyiwa okukola business kubanga ojja kugwa n'eddalu. Okuba abantu amayinja. Omukozi wa business yo yayingira business ng'akimanyi agenda kusanga ebisoomooza, ng'akimanyi ne capital ina gw'ataddemu asobola okukeera ku makya naggwawo. Wabula olw'okuba nti ayingidde business gy'ayagala era tajja kubulwa magezi gasituka kubanga kye yayingira akyagala. Abasajja abakola business n'amala emyaka 5 ng'ateekamu buteesi nga tajjaamu. Naye nyina ekibuuzo kye njagala okubuuza, olina obusobozi obumala emyezi 6 nga business tolaba wadde ku magoba naye ng'okyaliwo? Abasajja akola business n'akwata omwaka, n'akwata ogwokubiri, n'akwata ogwokusatu nga tannalaba ku magoba naye ng'agamba nti eno business bwe naasituka bweti amagoba gange ejja gakola ki? Ejja kugampa. Kati ate gwe olina ekirowoozo nti ebwe ngitandikawo omwezi gumu bakasitoma nga bajja nga ntandika omusajja wo tomujjukira. Mbadde njagala kati ngire bwe nti kyova olaba ensobi gy'otakolanga kwe kugenda olye looni ku bizinesi etandika obutandisi. Okutandika bizinesi tebakwewolera kubanga tomanyi oba onaafuna oba binaasala. Tolya loan ng'otandika butandisi business. Oyina business gye bakubalidde, oyina business gye weebalidde, olaba efuna. Tolya loan. Bw'obanga ssente z'olina tezitandika business egyo oyagala, tonnatuuka gitandika. Ssente z'olina tezitandika business gy'oyagala, kitegeeza tonnatuuka gitandika, toddukira mu loan. Omusajja ajja kutuuka akaseera business egwe n'akayumba kagende, business yagana n'akayumba kagenze. Omuntu yeewola loan nga supply ntono ku demand gy'alina. Nafunye order mbadde nsupplyinga kilo 7, baagala kilo 10, ate gye mbisubula tebasobola kumpa ku bbanja. Kanfune wano ndeete kilo 10. Nzibakole ki? Nzibawe nzizeeyo ssente. So si njagala kuteekamu obusawo bubiri nga ntandika kanfuna mpola. Ebyo olimba. Kyokka ate era wadde supply ntono ku demand n'ogenda mu looni ogirye, teweeteekanga mu mbeera nga singa b'osuubulidde ebintu bino bagamba nti tusonyiwe twafunyemu obuzibu tukyabitutte, ogenda kufa. Eyo embeera weeri. N'omala okwewola n'osuubula ebintu b'olina obisupplyinga ne bagamba we are sorry. Awo abantu basinga okufiira. Eri bazaagala ebintu obireese tolaba wobiguza. Looni ekola ki? Etambula. Omuntu atali risk taker, forget about employing yourself. Okwekozesa kwa ba risk taker bokka. Omuntu ayagala akagwirawo, ayagala ebyamasapa, ayagala ebyawo, gwe gumukozesebwa.
olinde omusaala gwo. Omuntu atali mwetegefu kulaba kakadde kamu 2-3 nga buyise bufudde weesonyiwa okukozesebwa. Bwe gibanga emitwalo 2-3 bwe bagikubba gikyakuluma weesonyiwa okukozesebwa. Okwekozesa kwesonyiwe. Omusajja ateekawo bizinesi olunaku ne lukya ng'obukaddaaga buyise. Oteekawo bizinesi nga watandise kaduuka, ogenda okeera ku makya ng'amafuta gayise mu nsawo ya sukaali yonna. Bwe kiba ng'ekyo kikuzirisa era nga wetasobola kigumiikiriza, tonnatuuka kubanga olina bizinesi eyo. Wangi tonnatuuka kubanga olina bizinesi eyo. Omuntu yenna okuba ne bizinesi eye kitegeeza mwetegefu okugumira era akkiriza okwaniriza okufiirizibwa kwonna kwagenda okufeesinga mu lugendo lwatandise olw'okwekozesa. Omuntu atali mwetegefu kufiirwa, atali mwetegefu kwaniriza kunyigirizibwa nakola loosi mu lugendo lw'otandise, weesonyiwa okutandika olugendo lw'okukola. Onaakajjamu? Tosobola keera ku makya n'ogamba nti oyagala kuva Masaka kujja Kampala, gwe toli mwetegefu kusanga akasozi konna, olugendo lwesonyiwe. Sigala mu buliri weebake. Olina okujja nga woogenda okusanga akaserengeto, olina okusaka amaanyi ago gasobole okuyisa kasozi k'ogenda okusisinkana enkya oba mu lugendo lwo. Bizinesi ki gye nsobola okukola? Buli bizinesi osobola ogikola bw'oba ng'ogyagala. Bizinesi ya lugonvu terina kuba bizinesi yo. Tuve mu kubuukira bizinesi kubanga omanyi yagikola n'emufunira, gojja gikola ekusale. Kubanga gwe wagenda onoonyeyo ssente, tewagenda mu kwagala. Tulina okuyiga okukola bizinesi ze twagala nga tezituswaza na tuswaza. Omanyi lwaki obwamalaaya tebufuna? Buli abulimu tabwagala. Yagenda mu bugenzi kubanga talina kyakola. Olina okutandika nga bw'obuga nti ngenda kusuubula matooke, tewagayingira kubanga bagamba nti gafuna, naye nga buli lw'okwata ku nkota y'ettooke, buli lw'owagula omunwa owulira ng'owagula bulamu. Kitegeeza ne bw'onaakola loosi ojja kusituka kubanga gwe mulimo gw'ekirooto kyo. Gwe mulimo gw'ekirooto kyo, gwe mulimo gw'obwagazi bwo. Tobuuza lugonvu bikwata ku bizinesi y'amata. Atagisomako, atagikolangako n'agikubuulira ntya. Mbadde njagala kutandikawo dduuka lya retail. Mwami Lugonvu olowooza nkole ntya? Nze atakolanga ku dduuka lya retail, kkiriza nkuwa amagezi ga retail. Njagala kusuubula matooke. Mwami Lugonvu njagala ompe ku magezi. Nze atasuubulanga ku matooke oyagala nkwegeziwalizeeko. Tetukkiriza, gwe kennyini oli mugezi wo. Ekyange kyakuzimbamu buvumu okugamba nti ebyo by'olowooza nti tosobola bikola osobola obyekolera, kavuna otandika okwekkiririzaamu nti osobola obyekolera. Bw'oba oyagala kusuubula matooke, tandika gwe kennyini okunoonya gye bagasuubula. Tandika okunoonya enkota ya ssente mmeka. Emirundi mingi n'abantu be twebuuzaako abali mu bizinesi ezo tebatuwa mawulire malungi. Abantu bangi mbadde njagala kutandika kusuubula ngoye China, nkoze ntya? Mmanyi bangi n'amulinyisa first class ennyonyi, agenda okutuuka ng'ezandibadde eza capital nga ziweddewo, ng'ayagala mujja mu bizinesi. Oluusi n'abantu be twebuuzaako ddala nga bali mu bizinesi ezo zetwagala okuyingira, batutomeza mu bugenderevu tusobole okuva mu bizinesi zaabwe. Abantu balina emitima. Weekolera risaaki wo, obuvumu bubwo, noonya gye basuubula, noonya bya mmeka, wano babitunda mmeka, singa mbisaamu ssente bwe ziti, transport nga mbisuubudde bwe ziti, edduuka lya bwe ziti, n'entunda bwe ziti, nfunamu. Gwe kennyini weekolera risaaki. Oli mugezi wo n'okusinga amagezi g'onoonya mu balala, kubanga ekirooto n'obwagazi bibyo. Oba tuli ffenna naye owange, obadde okimanyi nti kiyinza okukubeerera ekizibu ng'obaddeko ku ssente y'ekyeyo n'ojja Uganda n'otandika bizinesi? Bw'oba ng'oli ku kyeyo
nga toli mwetegefu kugumiikiriza myaka 3 nga tonnalaba ku magoba g'ogamba nti gano ge magoba, nga bizinesi ogirimu bwesesetukamu bw'ogizza bwegireeti bw'ogizza, ng'ekyo toli mwetegefu kigumiikiriza, oyinza okuba nga kikwetaagisa okwesonyiwa bizinesi z'e Uganda. Ekyo badde okimanyi? Lwaki abantu bangi abava ku kyeyo ne bajja wano ne batandikawo bizinesi zimaliriza zigaanye ne bazitunda oba ne bazeesonyiwa ne banoonya obusente ne badda ku kyeyo? Lwaki abantu bangi abava ku kyeyo ng'amaliridde nti nzize Uganda kutandika bizinesi bazitandika ne bazibeeramu akabanga katini, either ne bazitunda oba ne bazisuulawo ne banoonya sente ezidda ku kyeyo bakole nga bizinesi ziganye? Lwaki zigaana ate nga bizinesi ezibagaanirira wano e Uganda osanga abazirimu mwaka na mwaka nga mwali? Kiva ku ki? Tetutandikiraawo, tutandikiraawo n'ensonga eyo. Obuyigirize si ensonga, omulimu gw'okola oba eggwanga gy'osibuka si kikulu, mutwe gwo gwe gukweyimirira. Oyingiranga bw'oli mu mbuga ya Sseddugge n'ogifuluma ng'oli mu bedde, anti omuwanguzi kisumuluzo kya kapyata ya ppiki. Okwewandiisa mu mpaka za Sseddugge 2023 kutandika nga 4 omwezi ogw'omwenda, Septemba okutuusa nga 27 omwezi ogw'ekkumi, Oktoba woofiisi za Lugonvu's Show ku Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Oba kuba ku ssimu 0709 668 566 okumanya ebisingawo. Jjukira nti okwewandiisa kwa bwereere. Sseddugge 2023 Nyola.